nsisinkano etabiddwako abakulembeze ab'enjawulo abavuzi ba bodaboda okuva mu disitulikiti y'e Wakiso baweereddwa bodaboda mu kifo ky'obukadde 10 Pulezidenti Museveni ze yali yabasuubiza okussa mu zisako zaabwe. Nga sako za Wakiso disitulikiti okusobodde okufuna ebidduka bino bigende biyambe bammemba okwekulaakulanya. Era olwaleero SACCOs zikkiriziddwa zitandike okukola emirimu gyazo mu butongole bammemba batandike okweyagala. Mu baganyuddwa mu nteekateeka eno mulimu ababodaboda okuva e Gayaza, eggombolola y'e Nansana, Busukuma ne Gombe nga bano bafunye bodaboda ezisoba mu 10 buli ggombolola. Abavuzi ba bodaboda okuva mu ggombolola y'e Gombe nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Dickson Sempeera batubuulidde ebisoomoozo bye babadde bayitamu ne basima Pulezidenti Museveni olw'enteekateeka eno era ne bawera okumuyiira obululu. Tuvuga bazita kamyuka gulante omugaga kugula pikipiki milioni 5 n'agikuguza milioni 12. Twebaza Pulezidenti nti yatuwadde ssente era n'atulagira okuwonya aba bodaboda kamyuka gulante. Naffe kye twakoze ne tugulira abavuzi ba bodaboda epikipiki era kye twagala okugenda mu maaso eky'omukisomo nti Gombe twali twatandika dda tusevinga abavuzi bakimanyi era teyatuwadde kwekubako nfufu wabula yatuwadde okwekulaakulanya omulimu gwaffe n'okukyusa okuteekateeka baganda baffe n'okubasomesa n'okulaba ekyo bagenda mu bwavu okubanga bagenda mu maaso. Nsaba mwenna bannaganda bange abagenda okufuna enteekateeka eno abagenda okutandika ku kizimu tukitwalenga nsonga nkulu tukitwalenga mukisa gwa njawulo ababodaboda mukisa gwa kubiri naye twagala tubeere nga tugukozesa tusobole okugenda mu maaso. Olwaleero tunoonya pikipiki era ku ssente za Pulezidenti nga tunoonya piki ezisukka mu 10 olwaleero. So twebaza Pulezidenti Museveni yeebala okutukwasizaako n'afuna okulaba nga naffe ateekamu ssente ng'ababodaboda okuva mu ziri bodaboda ez'aba kamyu kagulana. Wano Rashid Musa ssentebe wa bodaboda mu divisioni y'e Nansana wasabidde abakwasiddwa bodaboda zino obutazikozesa mu byabufuzi n'abalabula ne ku baayise bannakigwanyizi. So ffe twagala kubiriza abavuzi baffe bwe muba mufunye obuyambi nga buno mubukozese bulungi. Tetubawadde piki za kuteekawo layini kuvuga saketi wabula piki zino temuzikozesa ate kubba abantu. Naye naddala akaseera kano ke tulimu ak'ebyobufuzi tusaba abavuzi baffe muleke kukozesebwa kubanga nkigamba buli lunaku abavuzi nti mwe bode gye mulaga bwe banga bakulina gye bakuyita okukuba kerere bwe twala omutwe gwo okuba ekkerere naye omulimu guleke waka kigireke mu paaki. Ate yeegwanyiza ekifo ky'obwa ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Engineer Ian Kyeyune aliko entanda gy'abasibiridde era naye n'abakuutira okulonda Pulezidenti Museveni. Omulimu gwe mwatandika era gwe mukola gwe gusinga obugagga mu nsi yonna. Olw'okubanga kati tuli mu kiseera ekizibu tuli mu bya bululu siyina nze kyenyinza kubawa wadde akacokolo ka soda kubanga amateeka teganzikiriza. Bwe nsanga abakola obulungi bwe bati neebaza bangamba bwe kataligirya ne tusisinkana 2026 mulinda bakanfaamu. Wano abakulembeze b'abavuzi ba bodaboda okwetoloola eggwanga we basabidde bannaabwe okweyunga ku zisako basobole okusitula embeera z'ebyenfuna byabwe. Esomeseza abaana tubasanyufu nnyo nga abaana ku ssako twebaza Sempeera Dickson era tukakasanga banako Pulezidenti tugenda kumuwa akalulu n'omutima gumu n'obuyambi batuwadde. Pulezidenti Museveni olw'okuvaayo okulowooza ku babodaboda ne twebaza Jeno Damulira awamu n'ettiimu olw'omulimu ogw'amaanyi gwe mwatukolera ng'ababodaboda. Kisaakye Tekira yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.